yafumbiddwa embwa. Embwa yamukubye empeta makeke. Munnayuganda munnaffe yakoze obufumbo obutukuvu n'embwa era kaakati embwa ye mwami we omutongole. Omukyalo ono ali mu zino ensi ezaakula, alina amaka ge yali akolamu emirimu egya kiyambi. Kaakati nga mu maka ago mulimu embwa, omusajja nga mugagga nnyo nannyini maka ago, era omusajja ono teyali mufumbo. Ng'omukyalo ono munnayuganda munnaffe agendayo n'akolayo emirimu egimu egy'enjawulo ng'okufumba, okutegeka ewaka, kwegamba emirimu bwe gityo, era ng'omusajja ono amusasula bulungi. Ekyavaamu n'embwa y'awaka okutuuka okumumanyiira ng'omuntu ow'awaka. Omwami ono yatuuka n'ayasa ekyama nti ebyobugagga byange byonna nabisingira oba nabiwa embwa yange bwe ndiba nga nfudde, kubanga omwami talina mwana ku nsi. Kaakati omukyalo ono bwe yawulira ebyobugagga ate nga naye amaka ago agabaddemu alaba kwegamba geesiimisa, ebyobugagga biyitirivu nnyo, n'agamba omwami ono nti kaakati olwo embwayo ani aliba agirabirira? Kale singa nfuna omukisa nemba nga nze ndabirira embwa eno kubanga bambi emmanyidde. Omukyalo ono munnayuganda ye ng'abala kasente kali kubanga omusajja yagaana okumwagala. Yali alowooza nti osanga omusajja ono alifuna okusikirizibwa, naye omukyalo ono munnayuganda yakola obumasu, ayambadde bumini kumpi kugenda nga bukunya, n'agezaako okukola biki, omusajja n'agaana okutenguka emmeeme okumugambako. Omusajja ono n'amugamba nedda, nze sirina kizibu kyonna ekyokusigala ng'olabirira embwa yange in case nga nvudde mu nsi, kubanga embwa yange eno kati ekumanyidde, ate nga saagala mbwa yange bagijje mu maka gaayo, bagitwale bagirabirire eyo gye balabirira ebisolo, era ekintu ekyo tusobola okukikolera entegeka. Omukyala n'agamba nti sirina mutawaana, nja kugirabirira. Kaakati omusajja n'ateekawo akakwakkulizo nti okuddako nga okkiriza n'obeera nga oli mukyala wa mbwa yange. Era mu biwandiiko byonna ne tubikyusa oba ne mbikyusa nga birambika nti oli mukazi wa mbwa yange. Olwo ebyobugagga byonna byonna bijja kubeera nga biri mu mikono gyo, nga gwe ogenda okubiddukanya, era gwe olina okulabirira embwa yange. Kaakati omukyala ekyo teyakirabamu buzibu, obwavu ndowooza bwamuluma ne bumutuuka ne ku nsigo. Omukyala n'agamba nti kale sirina mutawaana. Omusajja okulaga nti omukyala ono ali siriyasi n'ategeka omukolo ogw'embaga ogw'okugatta empeta, era ne bakola omukolo. Ebifaananyi byonna mbirina, nina ka vidiyo wano, naye olw'obukuumi sijja kusobola kuteeka vidiyo ya mukyalo ono ku intaneti. Bannayuganda munansonyiwa. Nze Eddie Mizaya ŋŋamba bwe nti ku nsonga eno nti omukyalo ono ayinza okuba nga yabala n'amanya nti n'omwami ono bw'abeera nga avudde mu nsi, embwa eri asobola okugiwa either obutwa oba asobola okugizanyira kanneemu n'agitta, oba omukyala n'asigaza ebyobugagga. Kubanga okubeera ng'olina ebizimbe wano e Bulaaya si kyangu, ate nga omwami alina ssente za insurance eza savings gye ziri, embwa nayo erina insurance, kitegeeza ssente mpitirivu nnyo eziri mu maka g'omusajja ono. Kati omukyalo ono munnayuganda munnaffe, enewe erinnya lino kandyogere, ye Nalwoga. Omukyalo ono Nalwoga ayinza okubeera ng'alina yekyo kye yabala, ng'ekibalo kye kyetooloolera awo. Naye ate Eddie Mizaya we neebuuliza, kaakati yafumbirigana n'embwa, omwami ono bw'ataafa enkya, omwami ono bw'anaawangaala emyaka emingi, anaakola atya? Era ne neebuuza nti kati baafumbiriganiddwa, omukyalo ono yeegatta n'embwa mu kikolwa eky'omukwano? Mbuuza bubuuza, kubanga bw'obeera nga omwami yataddewo akakwakkulizo n'abakolera n'embaga, obeere mukyala
weeyembwa ate ng'ensi gye balimu tekirinaako mutawaana era ne babagatta wenneebuulizaamu bagenda mu kikolwa eky'omukwano ate ye edimizaya neneekuba endobo nti mbuuza biki mbuuza biki kubanga gano si mawulire nnyo tulabye abantu bangi abakola ebintu bwe biti ne bafumbirwa ebisolo tulabye abantu bangi abafumbirwa enkima tulabye abantu bangi abawasa ebisolo ennaku ezo mulina eggulire limwalaba e South Africa omukyala mu Germany embwa yamukola olubuto oba kitegeera omukyala yateekawo ensonga n'agamba mbuno yatandikiriza mpolampola okulaba simanyi bividiyo ebyo ebyebisolo n'agamba nti naye waka kakigezeeko kuba ayina embwa ye yagenda okulaba ng'ali addicted embwa n'emukola olubuto oba kitegeera omukyala okugenda okumutwala mu ddwaliro ng'olubuto kwegamba atuuse okuzaala nga kituufu oba kitegeera abasawo okumubuuza omukyala teyatawanya basawo n'ababuulira amazima nti embwa yange ye yanfunyisa olubuto ate ng'ebintu ebyo biyitirivu nnyo abakyala basiiba babatwala mu malwaliro okuboozaamu amazzi g'ebisolo amazzi g'endogoyi amazzi g'enkima amazzi g'embizzi amazzi g'ebyebisolo ebintuntu bwe bityo ebintu ebyo ebiswaza oba kitegeera naye ng'ate abamu tebakikola lwa ssente nga bakikola ku lw'okubanga bali addicted ne balabalaba ebyo bividiyo ebyo ebyekiralo ebyekisiru kyebava bagamba nti nno kibi nnyo okuddiŋŋana okulaba ekintu ky'omanyi ekibi omutima gwo gugenda guguba mpola naye n'ogamba nti kankigezeeko kyova olaba abaana abo abalaba ennyo firimu z'obutemu firimu ezo ez'amasasi ez'okutta bamaliriza bafuuse batemu era omwana akwana emikwano oba omuntu atambula n'emikwano gye nga batemu bamalaaya bassi bafere babbi gakkondo omuntu oyo amaliriza naye akutta ekisinde kye kimu oba kitegeera naye mbasaba mwenna bannayuganda gye muli nti tubeere nnyo abagumiikiriza katonda teyali mulalo okutonda omuntu n'amanya nti atonze omukyala atonze n'omwami ate era mu nsi yonna omuntu kyateeka mu bwongo kyafuuka bw'okeera ku makya n'ogamba nti ngenze kunoonya mirimu trust me toyinza kunoonya mirimu myezi 3 n'otofuna mulimu bw'obeera nga ekyokunoonya omulimu kikuyingidde mu bwongo wabula bw'oteeka mu bwongo nti lazima nteeka okufuna ekikazi ekirina ssente ojja kufuna bannakiyombekedde ojja kufuna bashuga mami era bw'okiteeka mu bwongo nti nteeka okufuna omusajja alina ssente maliriza ofunye sugar daddy era omaliriza ofunye abo abasajja abo abakulu kubanga kyewayingiza mu bwongo ebintu bino kyekimu omuntu bw'agamba nti nteeka okusoma nfuna eddiguli nteeka okusomerera omulimu guno lazima ne bwe giyita emyaka 50 ne bw'aba mwavu atya ateeka okusomerera ekintu ekyo nti ajja kunoonya ssente bw'abeera nga emyaka egy'okusoma mu buto gyamuyitako kulw'okuba mwavu bw'alizifuna lazima ajja kuddayo ku ssomero abantu abo bwe mulaba batuuka ku buwanguzi bayita mu bintu bingi nnyo abasawo omulaba kweyagalira mu kiganduula ky'abasawo naye bwakubuulira ebiseera bye yasomera ebitabo nga gwe weebase ebiseera ebyo bye yasomera ebitabo byamumenya nnyo naye ne yeewaayo abasajja okutuuka okukola erinnya nti Golola Moses of Uganda atoba n'agenda mu bibira n'asitula ebintu ebizito oluusi musajja wattu n'alwala naye Mukama Katonda n'amuyamba n'atuuka ku buwanguzi kyentegeeza buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi kuno oba buli muntu yenna gw'olaba ku nsi kuno atuuse mu buwanguzi yatoba tulaba bulabika miliyoni tulaba Bobi Wine tulaba Bebe Cool naye nga batudde ne bakubuulira gye bavudde okkiriza nti nno embeera mu nsi muno si nnyangu bannayuganda tutunuulire nnyo ekiseera eky'omu maaso ate tuyingize obuswavu mu mitima gyaffe kubanga edimizaya singa vidiyo eno yatuukidde ku muntu munnayuganda omutima gw'omuyabayaba bano abaagala okukola amannya singa vidiyo eyo kati olwedde eri mu kutrendinga oba ebifaananyi bino singa kakati biri mu kutrendinga
era wali birabye olusinga babitadde ne ku ma TV ge Uganda. Naye Eddie Mizaya bwe bampadde video eno mbegayiridde bannayuganda mwenna mbasaba tubeere bagumiikiriza abantu abo betulaba bafunye ebizibu abali mu makomera, abantu abo betulaba ababba, abantu abo betulaba abaagala ebyembiro, be bantu abayingiza ekintu mu bwongo nti nina okugaggawala ate nga tayagala kukola, nti nina okufuna ssente ez'amangu. Oli n'alaba emmotoka n'agyegomba nti nina okuvuga emmotoka eyo kyokka ng'ate asiiba mu nju nga yeebase. Be babamaliriza abaana bawala nga bagenze beetunze, be babamaliriza abavubuka. Oli n'ataswala n'agenda n'ayagala jjajjaawe, kyentegeeza omukyala atuuse okumuzzukuza, n'ayagala omuntu atuuse okumuzzukuza. Oli n'afumbirwa omuntu atuuse okubeera maama we. Oli n'akwata ekisi n'agenda n'atta omuntu ng'ayagala okumuggyako akasimu ako mu kifo ky'okunoonya emirimu. Singa tunayingiza okuswala mu mitima gyaffe ne tumanya nti buli kintu ekiri ku nsi kuno kyakukolerera, trust me, ebintu bwe biti tebijja kubeerawo mu bannayuganda. Era mbabuulira amazima, bannayuganda tubeere n'emitima emikkufu. Mutwale ekyokulabirako ekya Eddie Mizaya. Nze buli munnayuganda yenna ali eyo amanyi background ya Eddie, kuba sigikweka ate nga seerimba. Lwaki? Kubanga mmanyi omutima ogwange teguyimiriddeewo mu kusaba, omutima ogwange teguyimiriddeewo ku bintu bya bwereere. Naye omukyalo ono okufumbirwa embwa tekikola mawulire nnyo, wabula kifaanagananga bannayuganda abamu abali abafumbiddwa bashuga mami, bannayuganda abamu abafumbiddwa bashuga ddadi. N'osanga munnayuganda nga ye buli kintu yayimiriddewo kuweebwa. Baamuleeta buleesa e Bulaaya, ngeza kuba nze njogerera nnyo mu aba e Bulaaya. Baamuleeta buleesa e Bulaaya, bwe bamutuusa eno ne bamuyambako n'afuna empapula. Buli kimu kyalina, musajja nga bamuwa kiwe, ennyumba asula mu ya mukazi, oba ennyumba asula mu y'abasezaala be oba nnyazaala we, emmotoka bamugulidde engulire, ebintu ntubwe bityo, engoye bamuwadde mpe. Beba abantu. N'osanga nti oli azze Bulaaya yakamala emyaka 4-5 yakasula mu nnyumba z'abantu 10 n'okusingawo. Naye ate nga waliwo ne ba Eddie Mizaya nti Eddie Mizaya emyaka gye naakamala wenkoledde vidiyo eno sisulangako mu nnyumba ya muntu yenna. Oba okitegeera okuddako Denmark omukyalo Justine, ate omukyalo Justine era ye muntu eyampa kapito. Oba okitegeera Uganda yampa kapito wa milioni 3 gwe natetenkanya okwejja mu mbeera embi ne mukola bulungi ne nkolako studio mu milioni 3 nentetenkanya nentuuka okuyitibwa omugagga nengula emmotoka taxi ku milioni 3. Studio weeri, studio judde zikamera ezikwata zi video, kwegamba studio negula nga capital yaliwa milioni 3. Naye olw'okuba Eddie Mizaya namanya nti ndi weekalangaalo kenfunye ku milioni 3 waliwo abazifuna ng'amala kusingayo kyapa kya ttaka. Kati abatalina kyapa kya ttaka bayitirivu nnyo, abandyagadde ofuna omukisa bwe guti nze kengufunye nina ogukozesa kati ndi Bulaaya, abaana abazaalidde Bulaaya. Naye igwe mwannyinaze kiki ekikutuusa okweyambula n'ogamba ngenze kukuba mpeta n'ekisolo? Era ekisolo ekyo bwe mubeera mu mukwano okiweeweeta otya? Era kambuuzeemu, weebaka ku buliri buno obuli nnomo n'ekisolo kyo, oba ekisolo kiribeera n'obuliri bwakyo obuli special, oba weefunyafunya nayo n'ofaanana embwa eryoke ekukabale? Sibitegeera. Vidiyo eno nze yankubye wala naye ate nempa obuvumu okusobola okubuulirira bannayuganda bannange abo abasiru nti oli muvubuka muto, mulina enjogera egamba nti no neeyiiya. Simanyi omuntu yenna yenna kafunye okweyiiya. Gwe lwaki gwe muvubuka omuto oyagala kweyiyiza ku bikazi ebikadde? Abato tebaliiyo sayizi zo. Igolowooza Katonda yali musiru okutonda taatawo n'amutondera mu kiseera kye kimu n'ekyamaamawo basobole okwefiitinga. Teyali musiru. Katonda atonda generations. Kati Eddie Mizaya nina emyaka gye nnina, waliwo abawala abali mu myaka gyange be nnina okuwasa. Oba okitegeera ate ne wabeerayo n'abaana abaffe be tuzadde nabo waliwo abaana abakazi be bajja okuwasa oba okufumbirwa. Naye gwe olina emyaka 2 n'ogenda n'oweeyambulira omukazi wa myaka 6, ekyo ekisira n'oli kiddawa?
nino usanga bannayuganda abasiru ne batandika okugamba nti munnaaba yeeyiiya buli muntu wafunye ekkubo w'alina okuyita. Igwe lwaki oyagala kuyita mu mbeera eswaza ng'ate waliwo bavubuka banno baabayise ku magezi gaabwe okwekolerera amaanyi. Igwe olowooza Mukama Katonda yakutonda n'akuwa ebisiraani byonna n'agamba nti gwe olina kulya byaguga byaduda? Nedda, obwongo bwo obeera obutaddemu that weakness. Nkwegayiridde tulowooze ku bintu ebiswaza biyingire mu mitima gyaffe. Omuvubuka, omuwala n'omulenzi tosaana kweyambulira muntu atuuse kubeera jjajjaawo taatawo. Teriyo bavubuka basayiziyo, Katonda teyabatondayo. Noweekaza, waliwo abeekaza n'akwata bazadde be n'abatwalira omukazi w'emyaka 6 nga mukadde we maama we ali mu myaka 5 naye n'atwala omukazi w'emyaka 6. Taata we ali mu myaka 5 n'atwala omusajja w'emyaka 6 oluusi n'7. Kyokka ng'ate oyo amututte ali mu myaka 21 simanyi 13 n'atwala omusajja wa myaka 6 nga maama we wa myaka 5. Naye ne yeekaza era n'akwata akasimu, mami oba dadi mbeera kyeyo mbadde nsaba kankuweerezeyo kanamba kano ogenda ofuna ekyokulya, oba mami kankuweerezeyo kino ogenda okole bizinesi bweti ne bweti ne bweti. Maama wo taata wo ajja kukkiriza ssente ezo kuba teri agana ssente, naye amazima gali nti obeera kisiru era agamba nti no sirina kyakukola kuba nazaala ogufu, nazaala ekintuntu. Omuzadde yenna anyumirwa. Waliwo bannayuganda bannaffe abavubuka abeekaza, oli n'atuuka n'ayita n'ekyalo n'empapula z'amawulire ne zimwogerako n'amativi nga awasizza jjajjaawe ayagala okumuleeta e Bulaaya. Naye ne weebuuzaamu oba erimiza n'embuuza, teriyo bawala banno abalina emyaka gy'olina naye nga mu kujja e Bulaaya ye teyajja mu bintu bya buswavu, nga teyajja kufumbirwa jjajjaawe, nga teyaleetebwa mukazi atuuse okubeera jjajjaawe oba nnyina. Teriyo bawala bali sayizizo nga ye yeetobera yekka n'anoonya visa ye n'alinnya n'ajja e Bulaaya n'anoonya n'atoba paka lwe yabeerawo. Igwe lwaki olowooza okutuuka mu mbeera ennungi olina kuswala? Okay, ofunye omukazi omukadde, Katonda akuyambye ogaggawadde, ozzeeyo ku kyalo gye wakulira. Olowooza ekigambo ekiyitibwa nti n'oyo yawasa jjajjaawe oli kijjawo? It is part of your name. Ne bw'oneekaza n'ojja ku Facebook, ne bw'oneekaza n'ojja ku social media, ne bw'oneekaza n'ogenda ku mativi, ku mpapula z'amawulire nti simanyi oli mugagga otya, oyiwaayiwa ssente, simanyi oli celebrity, simanyi buli muntu akusinza. Trust me, obeera waswala. Abantu abo bakusekera bwe bati naye nga mu bwongo bwabwe bagamba yii kirabe no bwe kyekaza, kirabe bwe kyekaza. Naye gwe tomanyi babeera ng'omuntu abasekerera omulalu. Omulalu abeera akunamye n'agenda mu bantu n'agamba iraba nno oli akunamye, naye ng'ate ye ali bwereere naye n'asekerera oli ayambadde mini. Oba muntegedde? Njagala bannage tubikule logiki nti mwannyinaffe okufumbirwa embwa yenkanankana igwe munnayuganda omusajja oba omuvubuka eyawasa jjajjaawo, kyentegeeza omuntu atuuse okukuzukuza omuwala n'omulenzi mwenkanankana n'oli afumbiddwa ekisolo, mwenna mubeera temulina bwongo. Bazadde bammwe babatunuulira nga tebalina kyakikola, nga tebayinza kubatta kubanga be bazaala ekimpemempeme. Ne bw'ozaala omulalu, ne bw'ozaala ki, gw'osigala ogamba nti mwana wange, naye ng'obwongo bwabwe bubeera bukaaba. Abazadde banyumirwa nnyo okulaba omwana waabwe ng'aleese omuwala sayizi ye, oba baavu oba bagagga. Era banyumirwa nnyo okulaba ng'omwana waabwe aleese omuvubuka sayizi ye, oba bagagga oba si bagagga, naye nga myaka gye obeera totyobodde bazadde bo. Eddie Mezaya agataliiko sino munsonyiwe, muyinza okunfuna obubi naye geega amazima. Omuvubuka okuwasa omukazi atuuse okubeera jjajjaawo oba maama wo, obeera kintuntu, obeera kimpemempe, obeera kipepe, obeera tolina magezi, obeera ng'omufu. Abantu bakulaba bakusekerera, obeera ng'omulalu. Omuwala naawe bw'otyo ofumbirwa otya ekisolo nti simanyi kubanga mugagga nnyo, omusajja alina ebizimbe bingi, kaakati mbala bw'abeera ng'afudde ate kaakati nja sigala nga nze loodi. Bw'ataafe ye gwe Katonda
nti ofumbiddwa ekisero omusajja agenda kufa enkya amagezi muliro